Ebya Kabaka wa Buganda tebinnagwa ebipya bizuuse bya nnaku. Songa ate Fred Lumbuye bamuswaziza ene News Park channel. Soko subscribing ku YouTube channel ya Feno, liking a video no, ate loleko obubaka bwawo mu comment section. Tutandikide mu Bwakabaka bwa Buganda mawulira gavayo gandibanga si malungi era tugenda kuberanga tugakuwa waliwo ebiyitingana nti mu Lubiri wandibanga waliwo kyebakweka kubanga ne baganda ba Kabaka tebakyasobola kuba nti no bamusisinkana nga waliwo ne gwe balemeseza okuba nti sinkana muganda we olono tuba twogera ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi atenga ne yaliko Katikkiro wa Buganda ayitibwa Dani Mulika naye yavaayo gye buvuddeko n'abaako byayogera mbu takyasobola kukirizibwa kuba nti nasisinkana Kabaka nga n'essimu ze yali akubako munange tezikyaliko. Kaakati waliwo abavuddeyo ne bagamba nti kyandibanga mu Lubiri waliwo bye bali mu kukweka era nga mawulire essaawa yonna agayinza okuva gayinza okubanga si malungi. Si byaffe mukwano katuberenga tukuwa video eno. Amaje ge wayiwa mu Lubiri olw'ebbanda essaawa zino nga wabweru waliwo ebimotoka eby'amaje. Omumbejja n'abaloga mwanyina wa Kabaka yazze ku Lubiri ne mumugaana okuyingira. What is inside? Omumbejja n'abaloga n'alinnya n'abaloga yazze banda ne mumugaana okuyingira okulaba muganda we. Kabaka wa Buganda ennaku zino yayita Kasujju Lubinga ne mumukuba emiggo emizibu n'ayitaawo n'atasobola kulaba mpologoma ya Buganda. Museveni ne gavumenti y'omuteekateeka omulambo ogumu kwejo giri mu firiji nga bumaze okujjawo empalebwa mu bike nagwo mu kuteekawo muteeko diversion. Njagala kutegeeza mwenna abeeyita ab'ebitiibwa emmengo ensi egenda bakyawa nnyo, Abaganda bagenda bakyawa nnyo. Mu kaseera kano nga bajja ku mutimbagano ne babalaajanira ne mwefuula temulaba bigenda mu maaso ne mudda mu kuwanika obulimbaawa ku nsonga z'empalabwa. Nze Katongole sigenda kusirika mulundi na gumu. Muli mu kweyagala, muli mu kugiriisa. Kabaka ffe twalitegese n'okumusabira temusobola biteekawo olw'okuba Museveni yabakwata emimwa, olw'okuba muli ku ssente y'ekibi. Basajja mmwe amalaalo gammwe bagenda kugajjayo nga mufudde. Obuwango bammwe babulaga ensi. Temumanyi kye muli mu kukola. Bano abasajja bali mu bakozesa. Najja ono n'embalaga omunyamulenge abeere mu Lubiri. Omusajja omunyamulenge ne yeekwata serefi n'empologoma ya Buganda. Abajaasi abo abeetoolodde empologoma bagenda ne beebaka n'abakazi ne basula mu ziroogi ne bajja ekiro ne bakwata ku Kabaka waffe. Can you imagine? Bateekateeka ekintu kino kye mbabuuliddeko. Emirambo ebiri egiri mu firiji bagitereka waliwo be girinza okgenda nabo era nga basuubira obutwa bwe baawa Kabaka wa Buganda bwakolerwa Russia. Obutwa buno buzze bulya empologoma ya Buganda okugituusa weeri kati. Ewe tubaye tugenzeko ewa Fred Lumbuye bamuswaziza. Ani amuswaziza ye muwala oyo gw'oli mu kulaba mukwana basinga ku TikTok mumumanyite ddala. Omuwala ono nekyewunyisa waliwo video eyabadde etambuzibwa ku mutimbagano ng'agamba mbu ye Abaganda bamutama era ne maama we awulira nga bw'anaaba akomyewo mu ggwanga lyattu Uganda ajja kumutuga. Ye yabadde video y'omukyalo oyo gwe tuli mu kukulaga. Kakati Lumbuye ye yavuddeyo n'agamba nti eyo diversion ono abamutaddewo okuba nti no munnange abikkiriza ebintu ebimu ebibadde bigenda mu maaso ku mutimbagano. Ye Fred Lumbuye bw'atyo byavuddeyo. Kakati munnange omukyalo ono avuddeyo n'abeera nga aswaza Lumbuye n'amugamba nti ebyo byonna byonna obyogera olw'okuba nti nagaana okukola ebyo bye wali ontumye okukola. Mbu Fred Lumbuye yali yamusaba era ng'ayagala musasula mbu abeere ng'avuma aba NRM. Si byaffe katubeere nga tukwa video
y'omwala ono. Gwe Lumbuye wajja mwennyini n'oneegayirira ntandika okukuba gavumenti n'oŋŋamba nti anti kaduuka yagwako mwetaaga omuwala ng'ayina amaanyi asobola okuyugumya furufiga asobola okuyugumya abantu ba buloga be NRM nenkubuuza munampa sente meka n'otandika okutamwatamwa n'oyiika endusu nenkubuuza ntandikira ku ki n'oŋŋamba omanyi ky'oba otandikirako tandikira ku Kabaka nti baamuwa obutwa nenkubuuza nze ndi munyankole njagala nnyo bwino njagala nnyo amazima simala gavayo nenjogera n'oŋŋamba amazima ngamanyi era we banaabanga bakunoonya nja kukolera pasipoti ojje notake joyoroza mirambo nzije njoze mirambo gwe nagaana neva mu ddiiru zo kisirani nagawa kwe kukozesa Sarake gwe Lumbuye olyeno okutikitwa okozesa abantu kyonka nga mukozesa abaana b'abantu olubakuba amasasi oluba basibira mu makomera nga mugaana okubajjayo tosobola kunyingiza mu ddiiru etaliiko ssente etaliiko na bukakafu Ssebakat yasamiridde ndi State House siina gwe manyimu NRM era sigyetaaga nayo naye nze sisobola kuvaayo nenkuba gavumenti nga sirina bukakafu njikubira ki gwe wamuleeta Museveni gwe wali oyagala nvume olya wevevenga oyasamiridde tolina bukakafu oyiika endusu era gwe jjira okozesako kasala kuba nako kayiikika ndusu kanno nze tojja kunkozesa nga kondomu bwajja guneesembeza waliyo neesembeza wali omanyi nze nja kukugoberera. Nga tuvuddeyo wuuyo omusumba munnange ayitibwa Kintu Dennis Kevin Meya eyayita Prophet Kintu Meya munnange ng'ono abadde asangibwa Kyesiga Muhoima ono nno akwatiddwa poliisi ensonga yakuba nti no yalabikira ku katambi munnange ng'agezaako okuswanyula oba okukuba kibooko endiga ze naye okusinziira ku batuuze bo bavuddeyo ne bategeeza nti ono yandibanga endiga zino yazikuba nga balina ebintu ebimu bye baali babuzizza ebimu ku bintu byabadde akozesa mu kanisa eno okusabira abantu ne bawonera ng'ono abadde muganzi nnyo mu kitundu ekyo ekya Hoima. Wabula ono munnange yalabibwa ng'ali mu kuswanyula abagoberezi naye nga wetwogerera poliisi emukutte bwe bityo ne bwe biri ate esaidi eyo nga tuvuddeyo abanira beetaaga obuwumbi 666 era nga bano abanira baddukidde mu paalamenti okusaba embalirira ey'ennyongereza ey'ensimbi obuwumbi 666 bano nno ssente ze beetaaga zakuba nti nno bazza bujja endagamuntu ez'abannansi ezigenda okuggwako mu mwaka gwa 2024 webitono webiri saidi eyo obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel katukwagalize okuba nti no osula bulungi likinga video eno subscribinga ku YouTube channel yaffe ateera oleka obubaka bwawo mu comment section. Bagenda kikola batya okutegeeza ensi n'okubika bateekateeka okumalawo empologoma ya Buganda era nga kiri mu process kubanga bakibamanyizizza namwe ne mugulala ne mutandika okuba abalwanirira obulamu bw'abeene ne mwefuula abasiru ne mwefuula ababuyabuya nga tulwana okulaba nga Museveni ne gavumenti ye bajjanjaba empologoma ne mututunuuliza emmundu ne mutulingiza mu kamwa ne abanyamulenge ne babakyusa obwongo kati Museveni ne gavumenti ye baatula mu meeting ey'ekyama ne bagamba bajja kusooka nga bamaze okumalawo empologoma ya Buganda babikira Obuganda nti empologoma eseeredde bwe bamala okubikira Obuganda nti empologoma eseeredde enkeera babike omulambo ogumu oguli mu firiji